Yes, wabalo yo munnaffe ate tumwebaze Godfrey ne Gulirero twagala kwegatta ate ku munnaffe Eric Yiga ali mu bitundu eby'emukono. Amukono ewali embeera okwemulugunya ku bisiyaga eri abatuuze n'essomero beemulugunya ku bisiyaga. Abatuuze batudde balabe okusala amagezi bayinza kukola ki munnaffe ono kabituwe tulabe ate ekibazzaako. Abakulembeze mu Namataba Town Council bali mu bweraliikirivu oluvannyuma lw'emize egy'ekisiyaga ate okweriisa enkuuli mu kitundu kino. Okusinziira ku Principal Town Clerk owa Namataba Town Council Fred Katamba agamba nti bafunye okwemulugunya kuno ate nga waliwo n'omuvubuka omu eyakwatiddwa eyekuusa ku nsonga zino. Katamba agamba kino tekikomye mu kitundu kyokka kyakulembera ate ne mu masomero nakyo ekintu kino eky'ekisiyaga nakyo kiyingiddeyo. Bw'atyo n'avaayo n'asaba abazadde abasomesa saako n'abaana okubeera obulindaala saako n'obuteetiiririra ku nsonga eno baveeyo bajatulelunye saako n'okutuuza abaana bababuulire ku kabi akali mu bisiyaga. Tinagamba nti muno temuli kalungi okuggyako okumaliriza nga bafunye agalwadde saako n'okufa. Era mu mbeera bw'etyo Town Clerk Fred Katamba ensonga eno ey'ebisiyaga agyogerako bw'ati. Abasomesa kati mulwanyisa obulwadde buno nga muteekawo obupande nga muvumirira omuze guno headmaster PTA tubeere lutalo. This is a war now. Kirungi parliament yaffe njebaza yavuddeyo n'etteeka lizze okukwata abo abamenya amateeka. Teriyinza kubakwata okuggyako nga tukoze eki nga tubaloopye mu mateeka. Ibisiyaga bwetyo bweri efuuse Namulanda mu district ey'Emukono. Over to you, Muhammad Wamala. Eric Yiga webale nnyo okuba nti